Olunaku olw'eggulo kanso ya KCCA yabadde eyitiddwa yaggweeredde mu mifumbi na kusikaŋŋana bitogi olw'akakiiko akafuzi ak'oku ntiko ka Central Executive Committee SEC okugaana okwetonda nga bwe baalagiddwa bakkansala ku bigambibwa nti babayisaamu amaaso. If we tolerate disrespect of this council, Madam Speaker, we are disrespecting the people of Kampala. It is on record said we resolved, you need to apologize. And if you feel that you cannot apologize, let us know and then we'll see the way forward. Akakiiko kano kabadde kalina okusomera bakkansala alipoota ekwata ku byagwawo ekiteezi ekitaasobose. NUP party I belong to respect the rights to speak, Madam Speaker. We are sorry, we are not going to apologize on this. Speaker ne bakkansala be olukongolo balutadde ku kakiiko kano akakulemberwa Lord Mayor Elias Lukwago buli kiseera okuba mu buzannyo bw'ebyobufuzi. Nze Zahara Mara Luyirika Speaker wa Kampala wamu ne kanso yange temugenda kutukanga tekigenda kusoboka. Olwaleero Lukwago ayise bannamawulire okwogera ku ebyo ebyabaddewo olunaku olw'eggulo ne yeewuunya bakkansala okuteeka essira mu busonga ye bw'ayise obutaliimu. Mu kifo ky'okugamba nti lipooti epresentingibwe ate nti mwetonde gw'obadde osaba lipooti bagireese ate ogamba temugipresentinga okolera ani? Lukwago agamba kino kye kyamukakasizza nti waliwo abakulu mu KCCA abaabadde emabega w'embeera eno okulemesa alipoota y'ebyagwawo ekiteezi okusomebwa. Sebuufu eyabadde wali nga bonna hazifu Sebuufu yatandikirwako kiteezi era gwasemberako. I wish amaanyi ago tugateeka ku bantu bali, amaanyi ago ne tugateeka ku bantu abo abavaako enjega. Kati ayagala kaliisoliiso wa gavumenti okukwata ensonga za kasasiro bunnambiro abavunaanyizibwa ku byagwawo bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Ogamba nti kale otuulidde lipooti kwatako abamu ba interdicting obagambe mudde bali tumale okubanoonyerezaako bwe tunaasanga nga temulina musango mulikomawo. N'ekyo ne kikulema ekitono bwe kityo. Ebimu ku byabadde mu alipoota eno y'ensonga y'okugula ettaka eddala wagenda okuyibwa kasasiro bwekwatiddwa ye gyawakanya. Kaki kyali emabega w'ebyo zeze eŋŋumi ze mulaba. Olw'ebyo byakoonyeeko ayagala enteekateeka eno eyimirizibwe bunnambiro wabula amyuka akulira ekibuga Kampala Edward Luyimbaza amusekeredde n'amutegeeza nga bw'atalina buyinza buyimiriza nteekateeka eno. Tulagidde oba ofiisi ya Lord Mayor eragidde executive director mu instrument eno gye tufulumiza olwaleero kuyimiriza mbagirawo byonna byabadde bakola mu kugenda okugula ettaka bakole alipoota namutayika wawe babadde batuuse ne process engeri gye zeetambulamu babireete mu SEC bwe tunaabifuna naffe tujja bitwalira bakansala kusazaamu process y'okugula ettaka eyo olwo embeera bbiri zirina okubeerawo aidha sente zirina okuba nga teziriiwo oba ebyetaago birina okuba nga bikyuze. Ezo ground ebbiri tezinaba kubeera nga zikyuze okusinziira ku kyemmanyi. Ku by'okulwanagana okwabaddewo Lukwago okugamba nti waliwo abakulu mu KCCA abakuli emabega bakkansala bamuwadde gaabuwa okugoberera amateeka agafuga kanso ya KCCA. Twalowooza mbu waliwo abatukozesa. We are very sane mu kulowooza kwaffe ate tukola kituufu. Tetusobola kubanga tetwagala report kuyita ate ne tuba nga tutuula mu lukiiko ffe tugyetaaga yatayagala gireeta. Kinajjukirwa nga kanso ya KCCA bonna abagirimu bava ku ludda oluvuganya gavumenti nga ku bana 41 bannakibiina kinuupu 3 ba FDC wabula ng'enfunda nnyingi enkiiko za KCCA ezizze ziyiibwa olw'obutakwatagana obuli mu bakkansala bano. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.